Waliwo omukyala abadde nnyo mawulire. Omukyala oyo abadde atulugunya omwana mutulugunya ey'okumuliisa empitambi ng'amuliisa obubi. Omukyala oyo abadde n'omutima ogutali mulungi kuba engeri gy'okwata omwana wa munno n'otandika okubeera ng'omuliisa obubi. Ekyo nno ekintu kiba kinene. Olunaku lw'eggulo omukyala oyo bamututte mu kkooti. Kkooti yalagidde bamusibe emyaka 35. Ekyamazima wulira ekibonerezo ekyo babeera bakuwadde mu bintu eby'ekisiru nga gw'obyereetedde emyaka 35 ng'oli mu nkomyo ng'oli luzira. N'olwekyo abakyala mubeere beegendereza, mubeere nga mweddako. Omwana oyo gw'otulugunya taba na musango. Omwana omuto gy'okoma mumutulugunya oba omala biseera byo, kuba omuto aba muto. Buli w'otulugunya omwana oyo kimanye nti oba weereetera bizibu, obeera otaddewo ekibi kye tuyita kisikire. Buli w'otulugunya omuntu, buli w'obonyaabonya omwana wa munno, kati ng'ekyo eky'okumuliisa empitambi, ekyamazima obeera otaddewo kye tuyita ekibi ekisikire. Ekyo kiba tekigenda kuvaako, kiba kijja kukutambulirako. Bwe kitakwata kiba kijja kukwata abaana bo, bwe kitakwata abaana bo kiba kijja kukwata abazzukulu bo. Kimanye nti buli w'osiga ensigo obeera olina okungula. Kati ekibi kye yakola kituukidde ku ye. Bamusibye emyaka 35. Ate ng'ekyennaku omukyala ate naye mulwadde. N'olwekyo mubeere beegendereza, muve ku baana ba bannammwe temubatulugunya. Ky'osiga ky'obeera ojja okungula. Kati n'oyo omukyala abadde ajja asiga kye yakunguddemu kya kumusiba kumala myaka 35 ng'ali mu nkomyo. Kibi nnyo. Ekyo mbabuulira mu abaana abawala, mwaddala mu abakula abali ku mikutu gino, mubeere beegendereza, beera n'omutima ogusaasira. Totulugunya mwana wa munno. Bw'oba tomwagala kubeera waka, gamba nannyini mwana oyo nti twala omwana wo. Mukwano gwo waakulekera omwana nti mundabirire, ngenzeeko bweru kuyiiya, ngenzeeko bulaaya kuyiiya. Bw'oba tosobola mulabirira nga tojja kusobola kubeera naye, omwana mugaane. Mubeere beegendereza. Omwana oyo gw'otulugunya asobola okuviirako ebizibu by'otajja kumalako nabyo. Kati nga bwe mulabye omukyala oyo, abaana abawala mubeere beegendereza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.